Omukolo guno gutandise na kitambiro kya mmisa nga kikulembeddwa mu bwana mukulu w'ekigo ky'Emitala Maria Francis Xavier Kikomeko era ng'ono mu kw'ebigambo bya akalaatidde abakkiriza okubeera obumu kw'ossa n'okwewala obuli bw'enguzi obufumbekedde mu ggwanga ekirireeta n'okudda emabega. Tuleme kuswaza batisimu eyo gye twafuna. Omukama atuyise okubeera ekitangaala ky'ensi mu vanjiri era okubeera omunnyo gw'ensi. Obutuufu agambye nti mmwe kitangaala ky'ensi, mmwe munnyo gw'ensi. Ayagala ekitangaala kyaffe kyakira abantu abannuupu. Omukama ayagala ekitangaala kyammwe kyakira abantu balabe ebikolwa byammwe ebirungi. Ate ye omukulembeze w'ekibiina ki NUP ng'ono ayaniriziddwa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo omubadde abaka paalamenti batwala ekitundu ky'e Mawokota kussa n'abalala. Kyagulanyi mu kwogera kw'avumiridde ekikulu eky'okusosola amawanga nga kino kye kimu ku bigambo ebibakonjerwa ng'ekibiina okusobola okubanafuya. Buli omu naye bwe bakozesa kaadi yakusosola mu mawanga n'akozesa abeewaabwe n'amala n'akozesa n'abeewammwe. Omuntu gw'omwogera olulimi lwe lumu ebiseera ebimu nga mweddira na muziro gwe gumu najja n'agamba oyo musosoze mu mawanga kubanga mukama we yamugambye ekyo kye kitunda. Njagala obbasaba baana bannyabo baana ba ssebo, have pride in you, mubire n'okwekkiririzaamu. Ono era kinogaanyiza nga bo be batya ekibiina kya byabufuzi wabula maanyi g'abantu era n'owasinzidde n'abakuutira obutava ku mulamwa. Tetuli kibiina kya byabufuzi taata maama, ffe tetuli kibiina kya byabufuzi wabula tuyina ekibiina ky'ebyobufuzi. Nyinza okubamba buzaabuziza kankiddemu. Tetuli kibiina kya byabufuzi, ffe tuli maanyi g'abantu. Ekibiina ky'ebyobufuzi kitono nnyo ku kye tuli. Ffe tuli bannayuganda ganyi ku posi na bammemba ba NUP. NUP kye kibiina ye political platform yaffe eri electro. Ssejjemba Martin Nguni Central District MPG mu kwogera kwavumiridde ekyabannakibiina abalinnya erudda eno n'eri nga be bamu abaagala okuzza ekibiina kino emabega. Abantu abamujjuuzi nagamba abantu abamujjuuzi ne mbagamba kale President yatugamba nti buli omu tuteekwa okumusonyiwa olukwaye ku bikolwa byabwe n'omuntu wabeera yeemenye. Era ne mbagamba nti we mulaba omuntu ng'agenze n'ali ekikere kya Nakyemalira bw'asimuula amasavu n'adda mu layini mumutereeze muki bw'aba asimudde amasavu. Yombako omukya wa Dixie MPG Teddy Nambooze yebaza pulezidenti w'ekibiina kino olw'okuba kyayira asinzidde wano n'akubiriza abantu okujjumbira okukebera enkaala z'abalonzi ng'obudde tebunnayita. Bannamawokota okuba nga tukyazizzaako pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mupendo Bendole nga regional coordinator kabonero akandiza pulezidenti yakasiima Mupendo Bendole lyennyini n'atuwa wa vice president Kirudde Muzaffar yabaduka Delta TV Amasukulumu.